Okay, yes, tukomyewo nate era Mamelo Media UG erinnya era just omuweereza wammwe era nkomyewo mbawongere mbooke kyabadde ku lunaku olw'omukaaga olw'omuyimbi waffe Legend Raga D Raga Muffin Digida yadigize ng'abantu we bali oba nga tebaliiwo ekyo kyejagala omma era kyetuze okutuusa ku bantu Raga ndikugambe bawe yabaddamu nti bawe nga we bali baawa people money amie ng'abantu not there kyogamba omukulu tukwaniriza kale omanyi kasita tujja ku Mamelo Media ziba vibe kuba tukolera abantu anti kati gwe yaliyo mu field njagala ombuulireko kyali kitya ew'omukulu omunene Raga D n'antagoga n'antagejja oba yetakogga simanyi Raga D kyeyita nekyemmanyi bamuyita jjajja waki jjajja w'abayimbi jjajja Raga D aludde mu ndongo naye nga copycat kuva ku bayimbi abajamaika n'abayimbi abasookawo Raga D atambule mu bifaananyi ze kyemumanyiiko ye nga ye teyeezimbye kuzimba brand tolina identity kusobola kumutegeerera nti ono ye Raga D ateriiwo ajjaako patambulira mu ngatto z'abalala bokka so kyali kitya kati so njanyumizeeko ku story kyali kitya olunaku olw'omukaaga Raga D finally yamala n'afunayoko ku bantu naye abantu of course tebaali bangi nga bwe tumanyi Serena Hotel Serena ejjulira abantu nga 1,200 bokka bokka be bagijjuza naye bw'otunulamu olaba nti nno okusoomozebwako yalina teyasobola kubeera nti akijjuza era ye challenge gyakyasinza okuba nayo because tulabye ku bantu abasinze abagenze ewantu awo ekintu ekyo bakikoze eki bakijjuzza bulungi nnyo emabegakawo nga ekivulu tekinnatuwa ennaku tezinnatukeeza ekivulu omuyimbi Raga D yavaayo n'agamba ku kivulu kye tayagala bannamawulire yogerera ku gundi ku federation gyayogera ebigambo ebyo era naliwo ng'abyogera wakati ng'agenda ku celebrate nga 37 years 37 years of Raga D era nti okukola okustreaminga live olina okubeera nga okola ki ng'oyita mu ye n'okwatagana naye Raga D kyeyayogera by the way at some point oyinza okiwagira nti kituufu naye si byebikola mu Uganda ebyo bikola mu nsi eziri organized ensi ezirina corporate because Raga D yennyini ng'omuntu naye bwe tunaatuuka ku kyo corporate naye kennyini ennyimba z'alina ezisinga azze asomola ku z'abanne n'ayozaamu atandika okukola ekiki so yasooka okubeera omubbi so talina audacity emukkiriza kwogera ku kya corporate kyonna aziba mbooka asooka kufuna ekisaaganda kinywa wakuba embooko ku lubuto olunene olwo n'asooka akuba navaayo n'agamba okukola live oba olina asooka muyita munzo ng'omuyimbi ne tuteesaganya ne tumanyi engeri gye tukwataganamu gukwata content kuba naawe oba ogenda kufunamu nange nfune engeri gyenfunamu kale tugambe nti ensonga lwaki turn-up yali wansi turn-up esooka waliwo olunaku lwebadde lwali lwa ku Sunday that was yesterday so kitegeeza Raga D ekivulu akikola lwa mukaaga ng'abantu bakava mu King Saha bakooye ate King Saha ye muyimbi y'omu ku bayimbi abali ku generation eno abayimba abantu kye bategeera ayimba real music so abantu bavaawo bakooye weekend Raga D ate abayita bagende wa okumuwagira kati mu kumuyita okumuwagira Raga D ebintu byayimba yes ayina audience ye gye yandibadde nayo naye audience eno olina okwebuuza lwaki teyajja kujjumbira kivulu kya Raga D mulimu factors Raga D ekisooka abantu abamuwagira abasinga tuyinza okukyogera lwatu nti bava mu kibiina kya NRM because ekibiina naye kyakola kikyawagira politically era olunaku olwo baali ate abakungu abo beeteekateeka kugenda ku lunaku lwa birthday okucelebratinga kitegeeza mu kibuga baali tebaliimu
kati omuntu yagenze eri agenze lwa mukaaga gyagenda okusula ateeketeeke kati Ragadi ate ali wano amuyita kati bwe busungu bwakola ki bwe yajja okufuna okumera entonde ezitaliiyo nga yeeyagaliza so kyamukwata obe yamala n'afunako ku bantu abasaamusaamu naye tuyinza okugamba ku Serena ye flop esoose gye twakalabako eya Ragadi okweyita jjajja Ragadi ate kimuganda kivulu kumusala ate naffe tekitugaana kwogera mazima antu tulina obbabulira amazima nti Ragadi ekivulu kyamusala mu nsonda eno tebatambuza bulungi kamera eri tewaali bantu naye tewali bantu kati ne baddira abantu ne babanyiganyiga wakati kamera weeneekwata balowoozesa abantu nti wajjudde naye nga waali tewajjudde omukulu akazito tekamutuulamu butuuzi jjajja yeekaza obamanyi yagamba kati mwagambye mwagala kunswaza nti abantu bajja ate bano tumugamba tambuza kamera twagala aerial view nga aerial view agituwa kuba nalabako yaleeta muwala we n'abako gwe yaleeta oba yamudesigning oyo omwami n'akola ekyambalo ku stage kwegamba mu kifo ky'okuyimba yaleeta ate fashion show yali azze ku fashion show oba yali azze kuyimba ate twali tumanyi azze kutuyimbira yayiya yaleetaleeta ate yaleeta mwambazi Ragadi mu bufunze to be open Ragadi bwe twogera ku ddiikuula Ragadi yeddiikuula mu music industry eya generation ye abaatisa bubaatisa ndongo yes njagala tuna abayimbi abajjira mu level ya Ragadi awo bali wala balina endongo gye bakubye ne bakakasa naye Ragadi ali awo olaba n'ekivulu kituuka okumusala after 37 years kikulaga talina impact gyakuliyetirize mu society taliiwo ate be yatandika nabo bategeka ne bakuba olaba amayinja abali affected ne politics wa NRM basobola okujjuza Aluna Mubiru najjuza Chameleone najjuza Spice Dana najjuza then what about you Shiba nakuba ennaku 2 najjuza ate kati ate gwe Ragadi yajja anko jjajja segera so Ragadi nkugambe talina foundation gye yareyinga eya music we talina identity music we nti abantu basobola omutegerera ku kino segera abatisa bubatisa gye copycat ayoza bwoza yaleka mukulu mabega nti ayoza bwoza onaaveeyo nga mutunuulidde okay yeah so bw'oba olaba kyagenze kitya kyabadde kirungi kyabadde kibi kiti ekyokumutuulamu okumutuulamu yeetadde ku minzaani yabadde ateeka kalenda n'afuna kalenda bandigijjuza oba ewa papa misa agisemakula oba ku vox emakindi weyanditadde n'afuna abantu abasobola okujjuzaawo natalekawo butere bukalu naye kati agenda kumera entondo atunyiigire olw'okuba twogera amazima ne tukolera bantu kingisa atugambye yakola era singa kiba kyamutuulamu twandigakyamutulamu kati lwaki Ragadi ayagala tugambe nti yakola ate nga teyakola yes tulina okwogera amazima kitegeeza mu bufunze ze yateekamu tezaava nayo tezaavayo ne lwakuba munnaye anti yakolera gavumenti muddizaawo etalinga bano babigayi ebigayi jjukira ekivulu kyamusala nakati taddanga ngulu ojja kwekanga nga bigayi ne music industry amudduseemu olw'amabanja gayina nze nkubulira amazima tatulaba just akyegumya bigayi akyegumya naye ali muloosi yes ekivulu kyasala big eye cricket oval yatire tebazanyirayo bigayi ne gravity balifa bakirojja era banyiigira nnyo bannayuganda kye batakoze bantu bano so yebyava mu kivulu kya omukulu legendi naye sawundi yo yali kiriya sawundi yali kiriya gali masavu no designer yagezaako okumugjayo kuba abantu abanene bwe batyo tebadesigningika naye yagezaako designer okumugjayo but ne stage yali okay
but abantu munda turn up yali tusizo okwesigama kaawo anti awo olabira dolano ne mubana abalwana basinga bbala bumonde ddala twalwanira ng'osinga bbala akubye munne bumonde bungi yo yabawangudde so ekityo ekyali ekivvulu omukulu kati ali kuki maziga kali yamanyi endali mwenzi omukompasetinga wayo twogerera kati balayika bamuwaayo bamurefundinga aleme viiramu so abalabi baffe abalungi tubeebaza obutajjanga kuno maaso musigala mulaba mutuninga ne muwatchinga mubeerako temwerabira subscribinga likinga commentinga na kusharinga link ekintu kitambuze tukyabaleetera amawulire amapya mangi wiiki yakatandika happy new week Mamelo Media UG omukulu basibulireko lunaku lwa Monday baagaliza buwanguzi mu kyemukola respect bye